Abalungi abatugoberera mwebale nnyo okutugoberera paka wano wetutuuse n'olwaleero tukomyewo ne programu yaffe emboozi tebankadde. Tulina omugenyi ono wa muwendo kamusabe yeyanjule. Mboozi tebankadde nsanyusa okusinkana. Esebo. Olwaleero luno wano we tuli mu kifo kino ekirungi ennyo. Esebo. Amannya nno nze Ssettumba Robert. Nkulira. Naye nina erinoonya ensimbi nze Chicago. Chicago oyo yali kitange. Yesebo. Chicago yali agula nnyimba za bakadongo kamu ng'atunda music mu Uganda ng'alina disco ng'ekubira ku White Nile. Mpulira. Era nga office zaalinga katwawo. Yakuba nnyo disco ekajjansi wano wonna naye nga bw'awummuza ebyuma agenda n'agula tapes ezo n'asuubula batundanga mastedda. Mpulira. Master ng'ojja mu copies. Kati mu copies ng'ojja mu copies ne bakuwa n'obupapula kati naawe ne bakufuula nga publisher ng'okkirizibwa ng'olina license. Abayimbi baalinga bangi. Paulo Kafero tepu zaabwe, Sebatta tepu zaabwe ngezo, Bahama ne basudde tepu zaabwe. Kati tepu ezo ng'ojja n'olikodinga yomala okulikodinga ng'ossamu akapapula ng'oteeka mu dduuka lyo. Mpulira. Esebo. Kati ekibuzo ekisooka mukama wange nsanyusa nnyo okukyazaako wano. Esebo. Ne nkusiimye mukama wange webale okufunira wakadde. Esebo. Ekibuzo ekisooka. Esebo. Paulo Kafero. Omusinkana otya ddi era bwali Paulo Kafero. Esebo. Kakati nkubuulidde. Kafero oyo. Yesebo. Yasooka n'atoberako ewaabwe eyo ku kyalo. Nga tanajja kulikodinga. Alubamu yo jijjukire yasooka bagiyitanga muvubuka munnange. Mpulira. Yaliko ennyimba abakazi okuwasa enkomerero y'ensi bijjanko ne part 1. Kakati Paulo Kafero. Yesebo. Ajja bw'ava ewaabwe akwatagana n'omusajja bamuyitanga Bernard Gonza. Mpulira. Ennateete. Naye yalina disiko nga bagiyita MM. Mpulira. Naye nga ye ate asukkulumye kuba kitaffe kuba kitaffe yakubanga Chicago yakubanga bukubi disiko. Naye ate ono yalinanga n'ebyuma ebirikodinga abayimbi. Kakati omukulu oyo. Yesebo. Be basooka okukola ddala Makula Gita Singa. Kafero oyo avamu eyo group agitanga Makula Gita Singa. Nkulaba. Kakati Makula Gita Singa yalimu abayimbi nga Mabirizi John. Yesebo. Yalimu abayimbi nga Musomesa Kaweesa. Obo mumanyi yayimba oluyimba Sani atwefunziza. Mutegeera. Omutegedde. Kakati nga alina recording studio Nateete. Bernard Gonza. Bernard Gonza. Yesebo. Bernard Gonza oyo bamumanyi yakolagananga ne Peterson Mutebi. Kakati ffe nkugambye twaberanga baana bato. Naye nga batugamba bakuwa box n'amabox ga tape. Kwa tape lw'eneefuluma nga muyinza okulikodinga osula nga mulikodinga ne bukya ku Mande nga muyina tape singa 100 kwa wasubulanga empties. Nojja mu copy eri gye baguza master gwe n'okola mu copy. Bayita master. Yesebo. Kakati awo emyaka egyo okuva 9 Kafeera ayimba muvubuka munnange album esooka muvubuka batunda ebyokulya eyokubiri kiwenenya amazina awo nawo nanga akolagana bulungi n'omwami oyo Gonza. Yesebo. Awo nga sinamulaba naye okusinkana Kafeero era Kafeero oyo namusinkana wa HK mu paaka. Yesebo. Ku mulyango. Yesebo. Olwo tugenza ate okujjayo tepu ze batanakukkiriza kutunda. Whereby copyright awo yali ekola ki? Ekola bulungi. Tepu nga toginaako olukusa kugitunda nga tokola ki? Totawaana. Ogisuubula ku munno oli gwe baawa olukusa. Mpulira. Naawe n'oteeka mu dduuka lyo. Naye ng'oli gw'ogijjeeko. Era okujjako nga yakuwadde olukusa. Kati Kafeero oyo musanga. Yesebo. Ekiseera kyali kiwanvu. Nga yava dda n'ewa Gonze wa Makula Gita Singa nga yagivaamu ng'akyusiza ze mu kulabako. Mu kuteebereza mwaka kyawo. Musanga biseera bya Kasanke Kakulema. Nantabulirwa alubamu eyo. Nkulaba. Alubamu eyo yafuluma ndooza 9 awo. Yesebo. Ng'olwo avudde wa Gonza ate ekimujje wa Gonza bambi Kafeero. Bwali busungu. Omanyi bajjanga ne bakola. Okutambula ogenda mu field okuyimba ebidongo byabwe. Kati bajja okukola. Yesebo. Amawulire Bukunja Kafeero yali alese maama we nga mulwadde. Yesebo. Maama wa Kafeero afa. Maama wa Kafeero bw'afa baleeta akabaluwa
nga Kafeero gyali mu studio eyo ewa Gonza mukama wolo ya mufuga Natete Yes, kati ono bamuwa akapapula nti agenda okukasomamu nga babika nti mama nga bamubikira nti komawewa ewaka tewali masimu munnaye oli yalesa akabaluwa kagaali komawewaka mama yakoze eki yafudde babikira Kafeero ali mu studio ayimba ate okuvaawo bagenda mu field bakwata mu tour tuwa omalayo ki mwezi kakati munnange baleta akabaluwa omukulu bwakasomamu Kafeero wange gwe ninawo sita Gonza natimbadde ebipande Gonza yatimbadde ebipande bye kati ng'agamba nze mbulire Kafeero sente zinsale kati so gyenda gamba entya Kafeero ng'ayimba bulungi ng'amaliriza studio ng'era emmotoka etikka Gonza ng'agamira bwekye ng'atwala Kafeero ng'ayimba naye nga musajja gyali eyo mu field naye nga ndoza wabaawo ebyebikiro teyeewulira bulungi naye nga tamanyi ono yasirikidde ekyama bwe baddanga onaamukubisa so mpaka wesewedde so zibulusi wiiki batambudde tuwa ng'akomawo ng'abala kasente ng'amugamba genda kewaka tamubikidde munnange Kafeero nanga agenda ewaka kuba maama yamulinga balinga bati nennyina Kafeero tuuka kyekiri wano asanga abantu bannange twawandiika akabaluwa twakubikira tugenda okujja omuwabi gwe twakawa teyakuwa gundi teyakuwa tebwatuuka obubaka obwo Kafeero ng'anyiiga nnyo ebiseera omwalimu n'omwami omulya gwe bayita mubiro atera okukola ne Stacy Amayanja mubiro oyo omumanyi kati akola ku CBS ennaku zino era naye amawulire yagamanyako bonna ne basirika kuba yali akola mu studio eyo ewa Gonza era bwe yavaawo etandika kukola wakasiiwuukira mpulira kati Kafeero na bwe yagenda okumubikira okuziika biki bwe teyaddayo mu makula waliwo kyali bali bamuyita Kasujja oba omuwulira Kasujja mpa ku gita eyiye ennene ne Gonza kumukola ekidowooza ya Gonza eyange yakola ki kati teyaddayo so Kafeero kyamujja mu makula kyekyamwawula mu makula butamubikira era bagundi bonna n'abalekayo bamusomesa Kaweesa bamwegattako oluvannyuma nabo kati mu Kafeero musanga obadde kyatutwala ku dduuka nange nnonye tapes ziri tugenda otutuuka waliwo tape gye twali tulinda efulume yali ya Sebatta eriko Sebatta Dani ne Kakumirizi ng'alinako oluyimba Time omwagalwa Nakaye Dani ng'alinako Obuganda nga Sebatta alinako Mpawo atalemererwa oba oli oluyimba olwo mwasekera naye Sebatta ggwe kati Kafeero ajja ayagala bafulumye teepu ye ey'akasanke kakulema yagirikodinga dda alese bamuwe sente omanyi bakuwanga sente n'efuluma Kafeero ng'amugamba nkubuulire linda tetusobola kukola teepu yo lwaki tulinda Sebatta eno emale okuva mu katale Mpawo atalemererwa abantu basimba layini kakati Kafeero onaafulumya ani akumanyi ebiseera ebyo Sebatta yali munene yali munene waliwo kati jukira album eyo agigasse olwamaze okukuba ezo zigundi zigwanga mujje zisamu wange kati agasseeko neno yaliko ennyimba z'ebbiri eyeesitukidde asinga Mpawo atalemererwa era nayo neevuga nnyo kati Kafeero lubakimugamba kyamuyisa kitya Kafeero oluggi lwali lwakyuma namulaba nga alusamba tteke n'amaaso gange ng'anyiize obusungu bumuli bubi oba ayina program z'ayagala okukola ayagala ssente ate bamunyumiza byatakola ki bamunyumiza Sebatta asooka atunde n'agamba kakati ffe tunaliwo Sebatta oba afulumya nange mundeke nkole ki oli akola bibye n'okuyingira teyayingira kasa in fact yategeererawo yafuna bwe yasanga nga ekipande kiriko nti Sebatta agenda fulumya Mandejja mpulira yategeerawo n'agamba wano tewali mulimu nga bona otambula n'ogamba ono gwensanze guno gunsaze Sebatta n'akola ki Kafeero n'atambula n'akola ki n'agenda ne tusuubula teepu zaffe ne batuwa teepu zaffe bulungi mpaka teepu yalina kufulumanga mu Gwakusatu yali
eyakafeero so bajirinza yalina fuluma mu gwakusatu mugamu isita naye bagiwaliriza ne bagitwala na mu Desemba sebatasooka atunde lwaki olowooza kyali bwe kityo era ogiwulira anti omunange kyali bwe kityo lwa nsonga nti bayimbi bano baali beekoledde amannya kati sebatta amanyi ge yalina wali ogalaba Matendo Promoted Singer Matendo Demonstration School kugamba nga Kafeero tannatereeza bulungi saawundi ze pulira naye ate nga tetumanyi teepu eyo bweyimiridde kubanga teepu y'akasanke abagikola naye yali amaze olugende wa Steve Gino giproducinga nga agiproducinga bulungi nnyo eyakasanke kakulema nantabuulirirwa ogiwulyako oluyimba lwedini toluwulira dembe mukama waffe okuva emagombe ng'ayagala ekwate isita ayagala ekwate isita kati isita neyitawo netugenda paka Desemba ne bamuwongerayo mpaka eyo nga mu November Kafeero alyoka afulumya musajja wattu ate bwe mune n'agifulumya netambula bulungi nnyo olaba kati bwetambula obulungi namugaa kati ennyimba zikolenga bwoti nyimba oli sebata musoma musudi amalamu emyezi 6 ng'ayonja kino ayonja kiri mufaananeeko nga sebata ng'ani amugamba ba producer bennyini bamugamba Kafeero naye nakiwulira mutima mulungi nakyusa nakiwulira ne mayinja eyo bakimugambako nno Lusiini yakimugambako mayinja Ronald mayinja nga yali akuba atya mayinja yali akuba bandi Ronald anti yali akuba bandi tezaali nnungi zaali nnungi naye nga sinza oba omuwulira lwe yasookerako naawe kati nga bwe bagenda bambi mu studio nga babasumbuwa kuba studio zedda baba wayimbanga ennyimba nga tezirimu kadongo nozitwalira producer Kasajja and Sons n'ateka ng'osadde kateepu wasookaga kuyimba maloboozi ng'okka tekuli kiri nga tekuli n'okwata teepu yo n'ogitwala ewa Lusiini oba Kasajja oba yenna Kasajja oba Niiki n'awulira ebigambo n'asumagira n'awuliriza wano wawemudde ako kajja kuvaamu kati n'asooka akutwala okuba ebidongo era bayimbi bangi bennalabako n'oyo omwana Dawudi Bweyindo oyo era bamuyimbisa ebigambo n'ajja nabyo n'agenda ewa Kasajja ne bafulumya kati okuva olwo Kafeero nga bwe nkugambye teyaddamu kuddiriza n'ategeera ogusooka okulaba Kafeero wamulaba munyiivu asamba luggi bamugambye lindako omusajja asooka afulumye teepu ye ojja fulumye edda naye nga lujjuka wali nalaba nga kigambo Kafeero tuli mu studio nga bagamba opapula eyo teepu ya Paulo Kafeero kati ng'omuntu tomulabangako kubanga tebamukkiriza na kuzungazunga bwajja jiridde kyazza okukola era yitawo studio yimba vaayo tojja kuddaawo ate ogende ate oyenjere wali okole biki nga bino byola abantu muyimba ojja kusanga atagalira eri atagala buli wamu era Kafeero okumulaba ennyo atawo ng'atandise okukola ku Radio Star Kafeero yakolako ku Radio Star yakola ku Radio Star programu ye bagiyitanga maanyi ganjegere asooka otunyumiza olwo program yabeerangawo ddi program yabeerangawo olweggulo ng'agivaamu ssaawa nga 4 ku Radio Star Paulo Kafeero buli omu kutunyaabula n'abayimbira n'akayimba nga mukozi ddala tuwe mu program eyo ebiseera bya programu eyo yabanga yakusanyusa naye ng'akola programu ebiseera bwe yabeera n'omuzungu we yagikolera olwo kati ekinnyamba ate omwetegereza ennyo azze ku Hollywood ge makaage kubanga yabeerangako ku Hollywood awo ekibuye ekatwe ku Hollywood Hollywood era nga buli Christmas wakola ki wakubira ekiro ng'azunga n'akubira buli bifo liddo biki naye ng'ekawungeezi ajjaawo kati wamwanguyira ng'ogenda n'akola programu ye eyo maanyi ganjegere ku Star program yabeerangamu ki program yabeeranga nga bw'owulira eyali badde nga evening cruise Kafeero kye kimuyisa maanyi ganjegere programu eyo tunyumize programu yakola ddala ku Radio Star nga bakuba amasimu n'asanyusa abantu muli mutyabo eyo ye yennyini Paulo Kafeero jukira Star biseera ebyo nga yakajja ng'agiwera ddala Bible y'amaanyi programu ng'agivaamu ssaawa 4 so programu yali ya nnyimba musanyusa kusanyusa abantu nga bw'onoogamba programu eyakawungeezi mu kuliko eyo style bwetu yagikolera ddala nnyo yajulirako ddala kyeyayogeranga ku programu eyo yayogeranga ku bantu embeera z'abantu muli muti eyo badde abatuwagira muwuliza Radio Star mukutu guno omanyi programu
nga ezefaananyirizangako ez'omugenzi DJ ono yakolanga ku CBS kawungeezi Emma DJ Emma style eyo nga bw'ojowulira eno ey'omubbenja gy'akola programu ngeri awo manyi ganjegere musanyusa kusanyusaamu ekawungeezi ate nga ajulirako ddala nga gikolera essaawa nga 2 ekitegeeza tusobola onoonya programu ezo tujja ginoonya ejja kubaayo ssebo tugisobola n'okuconnectinga n'abasita ne tumanya ebiki ebyagifanga mu programu n'owulirayo programu kimanyi ekyo nti Kafeede yakolako ku radio yakolera ddala ku radio sita ssebo abantu nga bakuba essimu abantu bakuba amasimu ne bamubuuza oli ludda waawo nga bw'olaba basuuna bbeeni abo nga Kafeero ng'akolera ddala programu eya esanyusiza ddala yesebo kati muzeyi Sebatta ye wamusinkanako Sebatta simusinkanako naye nga yampa nga emirimu ng'afulumiza tepusi ezo yesebo nga bw'oba afulumya teepu nga musobola ogitunda ku byalo ne babawa loole ya teepu ne mugenda ne mutunda teepu mukono ku mukono teepu ku teepu nga mutaddeko ebiseera ebyo ng'akubye in fact teepu gye nasinga okutunda bali bagita Nalwewuuba yesebo eyo nze nagitunda mu Busoga bwe nategeera nti amaanyi ga Sebatta mangi Busoga togazannyirako watunda teepu mbekeza Nalwewuuba teepu batuwanga teepu 12,000 ne mugenda bunaku nga 2 nga muzimazeewo teepu 12,000 nga mussa ku mmotoka n'ebidongo buli teepu ya 10,000 teepu yalinga ya 12,000 okugisuubula yabanga ya 10,000 naye nga gogitunda 10,000 mwakola ssente nno twakola ssebo twakolera ddala mwakola ssente kati Sebatta obola okukola naye namukolera drive ekivulu yali akikoze n'aba freeline promotions akuba nakivubo naye amaanyi we nagalabira layini zaali ezi layini eyingira nakivubo Sebatta ng'ali yekka ng'alanze ekivulu nga eva ku kisaawe nakivubo neetuuka ku biwologoma nga layini ey'okubiri ng'ekoma ku Pride ng'abantu basimbye kuyingira kivulu kya Sebatta awala yakolanga nnyo ku Bulisto era nga ze mukolera drive Nateete naye nga Bulisto yawe nkulu bamuyita Goloba naye nga layini ng'eva eno nejja neetuuka eno nga bw'olaba eno waliwo wali banka awo ewa Samuna banka ya DFCU waliwo kale tubali wa Samuna ku kizimbe kya Samuna ekizimbe kya Samuna n'endala layini eyingira sayidi yeri nayo neetambula neeva eri ku Bulenga Road ng'egenda basimbye ogenda kulaba Sebatta kulaba Sebatta oyo ekizibu kye yali alina ekirungi ti music we yagattanga abantu mpulira agatta omukyala n'omwami agatta n'omwami mpulira kati oluyimba oluwulira nga bona owulira nti ddole w'omwana fisi zaawo akadde Sebatta teepu ye ng'omusajja agigula n'omwami n'akola ki omusajja agigula kuliko ennyimba zayagala ne mukazi we n'agigula n'omukazi we era teepu za Sebatta agenda mu maka y'omu ku bayimbi abakyasinza okusensera amaka genda mu maka ojja kusangayo oyinza okusangayo teepu ezi ekitegeeza Sebatta ssente yazikola Sebatta ssente yazikola ssente zabulirawo eza Sebatta ssente anti obimanyi zirimu n'omukisa munnange ssente yazikola naye nga bw'omanyi nti yatambuza ebintu bingi bagambanga nti ku buli luguudo oluyingira Kampala ng'alinako amaka anti kati ndowooza obiwulira byonna awo oba kiba kitegeeza ki sente kugenda kusaasaanya kubanga oli mukwatagana n'omuwasa amanya ebizibu byange nga yeetikkula ebizibu bye ng'akola ki ng'abikukwasa kati ojja ogende mu ebibiina ne gurupu tezibeezekawo alina Matendo promoted singers Matendo advanced singers Matendo demonstration school yalimu ba Sebbaale bakabugo nabo abasindika ne bagenda bakolanga bo oluusi ne batafuna kubanga era nga abantu basigala balaba gurupu ye basigala balaba gurupu ye yesebo kati mwami Hamani basudde mwami Hamani basudde Saalongo nasooka kutunda teepu ze era ssebo nga tonnamusinkana nga sinnamusinkana nasooka kutunda teepu kyawo twali bato Mukyala Mugerwa 86 Mukyala Mugerwa yafulumizibwa United Sound Studio Limited mpulira USSL eyo kampuni yalinga ya gavumenti mpulira nga ye recordinga abayimbi abo ab'amaanyi n'ekuwa authority ekuwa master ojjemu copy
mpulira kakati era ffe nga batukwasa taata akusibira emmanju mu muzeeyi Chicago mu recording no recording oluyimba n'oluwulira lwonna ng'osobola n'okuluwandiika mu kitabo n'oluteeka wali waliwo ennyimba ze twayimbanga nga ne bw'oba onoogenda kukwana mukazi olimba nga Namagembe olw'abasudde sanyusa okulaba omweyagalire lwali ku mukyala Kandida teepu ye ey'okubiri ennyimba ezo nga tuzimanyi nga bw'owulira nti nga bye tunyumya kati wasooka ku recording ku mutunda tape ya mukyala Mugerwa kutunda tape ya mukyala Mugerwa mukyala Kandida basudde ekiwuka basudde basi dunia nga sinalaba muntu kati omusinkana ddinga omuntu nsooka okulaba basudde yali azze Katwe basudde ajje Katwe era Hollywood Katwe ku katale waliwo omwami yakanikanga firiigi yajja ne Kasozi in fact kati wajja ne Kasozi basudde yasigala mu mmotoka Kasozi n'agenda yenoza yalina nnyini firiigi bakanise firiigi ye kakati basudde asigala mu mmotoka ne batugamba basudde akola ki ali wali buli muntu yasuulawo byakola n'adduka alabe basudde era waliwo ekikyala awo nga bakiyita kimukyala Kawoya nga kikazi kikyafu ekitoka ne kimubuuza wamma ssebo yeggwe basudde naye nga tasobola mujja mu kigambo n'ekimu era yabatunuulira nga ataddeko enkoofiira mwami waali awo n'abatunuulira n'asigala mu mmotoka yatudde mu mmotoka Peugeot ng'atudde mu maaso kati era kati nga ffe bw'omanyi wali nga teepu nga saayangu wanyonze kugendayo kubanga nze nali ndabanga amumanyi okusinziira ku bino bino byenzize nga nkola nga ndabanga amumanyi neetwala kugamba bali nga ndaba bakoze ekyobujega beerabisiza kale bakatonda nnyamba basudde bwe yava okkanisa firiigi ng'abuuze wa Chicago weewuwa Kasozi yabuuza ewa Chicago yeewuwa nawe ya Chicago oyo alina ennyimba za Kawalya ku mayinja nze nga Kasozi mpulirizaani Kawalya nga mukulu Besa nga bajja ku dduuka eya muzeeyi nze ndiwo bano baliwa nga ndaba basudde omanyi munaayo ng'omutunuulira oti omutya n'ogamba basudde bannaaye musajja ayimba nga lulabika bubi basudde nga alabika bubi naye kyova naye yatugamba nange ndi mubi mpozi naye nkola ki naye nina erinnya munnange nga bangulako bulungi teepu nga batambula nga basimbula nga bagenda batulekera mboozi awo teepu bagiguze mmeka kubaze teepu nje baguzizza 3,000 yalinga teepu era yaliko nnyimba za Kawalya kangende Dar es Salaam akaweta esi zake wandekera nga Kasozi awuliriza Kawalya yakomayo era emirundi mingi okuva ku ogwo yakomayo emirundi mingi okuva ku ogwo basudde yete yanyega kati okuddamu okusanga nga basudde yali adiringira nnyo ku Aperandi ng'omusanga mu bitishaati bye yeyagala n'akasigala ke n'akasigala ke bw'atyo mpola mpola kati bw'ogerageranya Kasozi basudde Kafeero Sebatta ku ndowoozayo nga ggwe omuntu bawe ennamba nga bwe mbakuwadde bana bawe ennamba okuva ku asooka mpaka ku wookuna ng'omuntu n'ensonga zo ku bonna kwe mbawe ennamba nze nja zibawera mu kukola nsimbi naye nsonga nungi mu kuyingiza mu kuyingiza Sebatta akyasinzeeko tukolera ng'abatunzi ng'abatunda teepu eza Sebatta zitambula basudde ndowooza olulimi luno ngeri gye yanyoolanga ennyo ng'abamu balwawo okutegeera ebintu bye era okuyaayana kw'abasudde okusinga okungi kwali nnyo ng'afudde kakati wengira mu kutontoma yali mulungi mu kukola ki naye wali mu nsimbi nkubulya amazima basudde yakulanga n'ebivulu ne bagaana okumulaba ekitegeeza ggwe ng'omutunzi wa teepu eza Sebatta zaakutambuliranga ne bwe wogenda kukola sho nga onajjuza nnyo Kafeero najjaawo basudde bamwagala naye oli ayagala atwale mu nju awulirize mu nju ye kubanga olaba basudde anajja yagendanga eyo waliwo twasinganako ekyotera eyo n'asolooza ate bo kye baayinanga munnanga okimanyi bwe yajjanga n'atimba n'atafuna bantu baayagala nga sente azibaddiza takola basudde yes takola n'agamba wano kakati
mulimu abantu bameka nti abantu 100 twali twagala abantu 4 ngagamba wano sigenda kukola tulindeko wano emyezi ng'ebiri bajja kujula bwe banajja ne bajjula ndiyimba mpulira yaba alabanga okuyimbira abantu abo gamba nga eholo tejjudde yawe bawulira ng'akola ki ndowooza ne basudde no ku stage kimukakkanya basudde ku stage yakolanga atya ku stage ngali ku stage ayimba ku telephone ali mu kuyimba yakolanga atya ye ngoma basudde ku stage yali amanyiddwa yagenda kuwa uwe bwino kuwa buwi kigambo tagenda kugamba nti akusikirize tagenda kuziniramu era yabanga ayimba awo kugamba woowumuliramu nga olinda ekigambo ekirala ng'ayinza n'okwesigamu omuzindaalo mpulira alinda ekidongo kimale addemu ayimba wootegeera nti basudde neba abalikodinga nabo yababowanga mpulira kati okimanyi nti waliwo ennyimba z'abasudde nga 5 nga teziggwayo nga no original versions ziggwayo original versions ezimu ziggwayo bana abarecordinga tape alicordinga natuka nagamba n'akitema kati oluyimba nga Clementina abasinga teruggwayo ne mukyala Mugerwa namuddu abasinga tuzina eziggwayo kubanga ennyimba zasookanga ku kiddaati bakiyita ddaati naye kati owulira oluyimba nga bwente bwensula nk'okkuluma omuntu eyanoonyedde tebatema ne bazzaawo kakati omulongo tegamba nga bakulaga nti tebamanya nnyo bintu bye kumuwa budde mpulira kubanga ti oluyimba lw'omuyimbi ng'oyo kati olaba basudde yagenda otoba okunoonya oluyimba lwe nga luggwayo kameseji akalimu oluyimba lwa Clementina nga luggwayo nga wakawulidde tulabagana ensiibula y'akakyo kano n'abato mukole mutya ebigambo bingi ebigenda awo kituufu oluyimba lwo teruggwayo kubanga yalina intro nnungi nnyo ate ng'alina n'emmaliriza nnungi kati obadde okyampa ennamba sebato omadde ekisooka basudde wadde kyakubiri Kafeero gwewadde ekyokubiri basudde mutadde mu namba 3 mpa ensonga yo lwaki Kafeero muteeka mu kyokubiri Kafeero kyemutera mu lwokubiri bwe yajja yatwala abavubuka bonna emyuziko yali wakivubuka kwegamba yaleeta reggae kadongo kamu yamuteekamu reggae kadongo kamu yamukuba mu reggae kukiri bwe yayongeramu karege ako kadongo kamu yavaayo nnyo kadongo kamu yali talabwa misana ng'alaba abantu bakadde ng'alaba abantu bakadde mpulira naye kati Kafeero yatandika n'okukuba ng'akuba zirido emisana lido beach emisana kati mu kuyingiza wano ngenda kubuuza kyo kuyingiza benne ku stage mu kuyingiza wano Kafeero yakolanga atya nga mu abatunzi ba tape mu kuyingiza kumukiyingiza Kafeero yatundira ddala tape okuva ku tape ye ekyali ekintu kyange okuva ku walumbe kubakakasiza Kafeero oyo walumbe zaaya 93 walumbe zaaya olwo amaze okuyomba n'eddiikuula ono bayombye naate eddiikuula oyo bambi naye yali ayimba bibye ng'anoonya ssente ne Kafeero ng'ayimba bibye Kafeero ng'ayimba bibye kubanga yabiyimbayimbanga eyo najja agendeko mu lukwata neemulemerera anti yabeerako mu lukwata gitasinga nebasudde Kafeero y'akasozi nga mulimu omusajja era yalinga muyimbi nga bamuyita Steven Sempa oyo nga takwatagana na Kafeero ate nga bali bava sayidi emwe lwaki obukubagano tewali amanyi nsonga zaabwe Kafeero yagamba nti Sempa oyo yamulemesa okubeera mu lukwata gitasinga naye nga gye yali ayagala era yali yagamba baali bamukozesaako naye nekikola ki nekigaana ndowooza aleka bw'ava mu makula muno yagala agendeko ndowooza mu lukwata kubireko eyo oza kigaana kati Kafeero kasa yapikingisa abavubuka n'abakyala okuwa n'abakyala manyi yayimbanga ku bintu 3 ebiriwo kati nabona owulira Kampala mu kkooti n'agendako ku ddiini Kafeero yali musajja ayimba eddiini lukatuli kyolo ng'ayimba nnyo eddiini then n'agendako ne ku byobulamu kakati bwe yakwatanga abavubuka abo n'agenda n'apiikingisa endongo ye n'epiikingira ddala kati n'aleeta ne Lukatemba wamulabanga n'aleeta ebyewuunyisa comedian ku stage Kafeero bonna nga bwe baali Kafeero yali anyuma okulaba ku stage bonna okuzanya ku stage obujagujagu Kafeero ng'ajja yagenda Kivubo okuyimba mu Gomesi
ngataddeko ne weevu ng'omukyala awedde emirimu ekivulu kyaliwo awo baana weyayimbira abaana b'ekika ntuuse n'egitanze gira mu ssanyu mulembe gw'abatiini yasika abatiini bano kati abatiini bw'abasika n'aba nga agenda alinnyisa omutindo kati ate nga basudde ajja kugamba bugambi bigambo oba obyagadde obitwale oba tubyagadde obireke abakazi abavumye bonna abatadde wali okweyerusa abakazi munatera okwambala abakazi mwantama abakazi sigayo omusajja ono bannayo omusajja kasozi gwotadde mu kyokuna lwaki olowooza kasozi abayimbi abo bonna nga bembogedde bana bonna balina emirandire wa kasozi bonna nga bembogedde okujja kusebata simanyi sebatayinza oba talinayo sebata omulandira aguyina wamatiya luyima na sega mwenge naye bano ababiri balina emirandire wa kasozi lwaki olowooza eyabayambako bw'atyo eyabawa ekintu ekyo lwaki ate ye okuyimba kwe kati kasozi ekizibu kye yali ayina yali ayagala nnyo ayimba ebintu by'amaze okulabirako ddala kasozi oba ekintu ekyo okiraba kati golo ebintu bwe binaakutuukirako olyoka obiyimbe kitegeeza ojja kuba n'ennyimba ate wano mu ddoboozi eddoboozi yali ddungi nga lyeryo kati ate yali mulungi mu management kufuga kibiina kunoonya ssente bangi benjogeddeko nabo bagamba kasozi teyalina mutima mubi teyalina bw'aba kyatasobola asobola okukinoneewo omulala gwe gw'osuubira nti tayinza kukolagana naye naye n'akulaga nti akireese nti yayinanga lukwata ye naye nga mulimu abayimbi abamusinga okuyimba naye nga tafaayo baalimu kasozi era yayimbako era ne Matiya Luyima oyo benzijukiranga naye tujja kinoonyerezaako naye teyalina mutima mubi lwa nsonga ye yalinganga anoonya nfunirawa kufuna kati katwogere ku basajja abaagulanga music edda balusiini baniiki bonna bakasajja bakasiiwuukira abasajja bafunirangamuwa abasajja bafunirangamu kutunda teepu bw'oyimba oluyimba lwo nojja alubamu yonna muyimbi ki gw'ojjukira eyatunda teepu ey'ebbeeyi esinga okuba ey'ebbeeyi mu biseera watundira teepu master ey'ebbeeyi master abadde basudde kuggwala eggwala awo basudde buli omu yamugirako enkoofiira yagitunda sente meka baga yagitunda obukadde aga asatu yagiguzaani yagiguza akasiiwuukira kasiiwuukira amuwaako bagamba amuwaako emiliyoni 25 agenda agula Land Cruiser eyo Land Cruiser yagigula okwo yagigula tubogera mbu yagijja Rwanda Rwanda endongo yasala Rwanda endongo yasala yaddala basudde n'akomawo n'ezajjayo ebyuma baziyiyiza eno ekitegeeza bino ebyogerwa mbu Land Cruiser Kagame yagimuwa si bituufu n'akatono newe yagigula wali mu kajja ka paaka AF Land Cruiser 3 lita yali AF yagigula awo nga ya cream n'agisasulako essente nabasigala nga bamubanja lwaki olowooza Rwanda kyamusala Rwanda basudde kati nga bw'omulaba yalina nnyimba ki ezigenda oddigiza abantu abo nga bw'omanyi abannarwanda nyoleza oluganda lwe nga bw'omanyi bikyala byemulinanga seetagira ddala basudde Rwanda endongo yamusalira ddala era okumanya yamusala n'akomawo teyandizemu mukyala Mugerwa Part 2 n'alikodinga etteepu ezi nezisala ewakasajja ayagala nsimbi kukola ki kuddayo kukimayo bintu bye byaleka Rwanda addamu mukyala Mugerwa addamu ekitwala ku mbaga akolera Part B ng'olaba talinaawo nawaaka naye nga kasajja ng'agamba nti bw'ompaayo teepu n'enzitunda nja kukuwa ssente ng'era ebimu waliwo okulikeza nabiri awo obuteepu bya nabiri naliko ne nabiri n'agamba yampita senga w'abaana yanguwa nkuwana ebigambo oyimbe bampe ssente ng'enzireyo nzijeyo ebyuma ali ku pressure ekitegeeza ebyogerwa ekitangaaziza si bituufu emoka teyagijja kolwana emoka yagigula atunda eggwala ate awo basudde twamutya kubanga kwolwo yalikodinga etteepu 2 kikyotegeeza kwolwo mu lunaku lumu wiiki emu yalikodinga etteepu eriko nabiryo ngenda kudiba ojuli eyo yagamba baba njiwulira nabiryo ng'omanyi kyayagala transport genda bweru
Ayagala kulinnya nyonyi. N'agende wakasiuka na recording eyiye. Era mbuuza abasajja bannaye basudde mu wiiki emu abadde yakatufulumiza eno teepu tukoze tutya. Omusajja sina kye mmanyiko yaŋŋamba nali wakasiukira awo n'aŋŋamba ubadde otya. Yali kodinze teepu eriko abakazi mandaazi gyeri mu studio kasiukira jjagifulumya. Teepu ezo zatunda? Teepu zombi zatunda naye eggwala yatunda nnyo eribeera e Busega. Era twasuwa nnyo basudde olwakwataganya atereezezza endonga agitaddemu Steve Jean nga producer. Era producer Steve Jean yakuba eggwala. Steve Jean ya producing eggwala ye Busega. Eribeera e Busega. Ye producer. Ya producing ezo zinalwewuuba kasange kakulema. Era ebidongo ndowooza obiwulira bino engeri gye bituuka biri modernized kati. Kwako Steve Jean nga n'atereeza alubamu y'eggwala. Kwaliko eggwala yaliko abayimbi byebagira ewakasozi byebagira ewakasozi eri byennyimbe byonna byonna yabyogeredde ku olwo. Nitugamba basudde bw'aba yatulekeddewo teepu Katonda yeebale. Era teepu nga tugirinda twagirinda. Ekitegeeza Land Cruiser yattaka basudde. Yagigula mu ssente z'eggwala. Yagigula mu ssente z'eggwala. Bingi byogerwa. Tangaza ne kino boyi nakyo kimanyiko. Bantu bagamba mbu yali atamidde omwenge simanyi gwa biki accident. Era yalinga anywa. Yali munywi. N'okuvuga ekiro. N'emmotoka kati basudde bwe yali atuuse ng'asaana kuvugibwa. Kubanga basudde okimanyi nti yafunako accident ku Queens we mu Kasitaleti. Tewali mmotoka yali eguddeyo. Queens we ogiraba? Queens we. We wali amaka gaffa. Queens we ng'ova ku mataawo awo. Ng'egwa wanti. Eri wansi mu kikko. Gyolaba abaana gye basambira omupiira. Tewali mmotoka yali eguddeyo. Kulaba. Yali atamidde era. Era ndowooza obwongo oba kiki oba n'embeera oba kyalo kulwa mu kyalo oba kiki oba kutamiira toyinza kutegeera. Basudde accident yemutta yalinga nga yakuna. Emyanzi omanyiiwo? Myanzi ntegeerawo Mityana Road. Kati awo emyanzi we nakulira wabeeranga wakatale side awo waliwo omuyembe. Lino lidda Mubende lino lidda Kasanda. Mpulira. Basudde yali agenda kukolera Kasanda mu buto. Batunyumiza yava Mityana Road agenda e Kasanda okuweta ekkoona ly'emyanzi. N'agwayo. Emmotoka n'emuvulunga mu kkoona. Neyefuula. Era ekyo akiyimbako mu alubamu ye eyamubuna engoye. Omanye emmotoka yankube n'enkiiko emyanzi nga veeyo okukola. Nkutegedde. Omulaba ndowooza. Kati Land Cruiser eno nga bw'ogimanyi budde bwa kiro. Kati omuntu afunye accident nga nnya mu bumotoka obutono. Tugamba mikono gino ndowooza waliwo omuntu nga talina kuvuga. Level gye yali atuuseeko yalina okuvugibwa. Kati nga bonobeera kati olaba mbozi tebankadde kati nze toyinza kunga nti settinga kamera eyo. Yesebo. Nengi settinga naye nga ate byenkola bingi. So yalina okubaawo oba nti ono anvuga. Abayimbi abo abantu. Basudde bagamba yalina obusungu. Wali omulabiko ng'anyiiza. Naye nga tomulabangako ng'aseka. Tomulabangako ng'anyiiza. Tomulabangako ng'aseka. Ayinza okuba nga yalina ekisa mu mutima. Naye ndowooza kugamba ng'alinga ng'alimu embeera y'okwekyawa. Sijagamba nti busungu namulabako ng'akoze kwate Kafeero gwe nkakasa mu busungu. N'oluyaalo kupa kyao. Wali ulayiko Kafeero ng'anyiize. Wamulaba nnyo. Ogyeko kiri kyonnyumiriza. Ng'ozzeko kiri. Ku Pride. Kakati Kafeero yakola nnyo n'aba Pride abo. Kati emirundi egisinga ebyokutamira yeefuulanga byefuule ng'atamidde. Tolowooza nti Kafeero ebbalo naye yabanga ng'atamidde. Mpulira. Engeri gye yali yabulwa omubiri small boy era nga yekimunyiiza nnyo abati ne bakola ki batunyooma. Kati Kafeero nga yeetamiiza nnyo naye nga tatamidde. Kati twali ku Pride awo naye bakakka foomu. N'afulutanga omujega atamidde ne bamutandikako omwogerako. Kanywedde. Anyweddemu guno. Yanywedemu guno. Akasajja ne kanywa ne kabanga ne yeetamiriza ddala bulungi. Mpulira. Bwe yeetamiriza ddala obulungi n'ava ne katebe. Kafoomu kwe yeebase. N'agwa bwebbu. Naye kubawo era ekigo. Ekigo ekitaamulume oba omanyi ekigo ekitaakulume. Mpulira. N'asigalawo era nga yeebase. Ne bamutandikako. Agenda okuyimuka awo ssebo
abaali awo bonna abawuze empi baali n'abagana ne Costa nga bagenda okukola tebakola ki tabalabamu tebagirinnya kati Kafeero emirundi egisinga yabanga mukambwe tayagala kumukumpanya tayagala kumuyisa mu maaso tayagala kumubba emirundi gye nalaba Kafeero ng'acyankalanye naye walala Wasudde bwe yafa Kafeero amaanyi awo namulabira ng'akkiriza nti ensi egaanye twaliwo akasajja ku Nairo Theatre yalina ekimotoka kye kyali kinene nnyo kiwagoni nga kimyufu kiringa kipajero naye Kafeero yasimbula emmotoka okuva ewa kasajja nga babise Basudde mu nfa y'Abasudde agende ku kkubo yagireeta ng'ayagala kasajja n'okugisimbula ogizaayo kasajja n'amugamba Kafeero twakafiirwa Basudde otwagaza ki ogenda tutufaako onywedde omwenge ovuga emmotoka speed olinganga ki obadde ki Kafeero otwagaza ki olwo ng'ayagala agenda kutundayo alubaamu eyo eya dduma ly'embaga naye kasajja teyagigula n'agiguzaani Lusiini kati embiranye yali wakati wa Basudde ne Kasozi embiranye eyo ojogerako ki embiranye wayogeddeko luli Kafeero gundi kati yalina mutima mubi Kasozi yanoonyanga ssente kakati Kasozi ye yali amanyi teepu bagitunda batya teepu ekoleto gifunamu ssente ekyo Basudde nga takimanyi kubanga yali akikopa ku Moses Katende Moses Katende omujjukira yayimba mukwano Moses Katende kuba yali yasoma music Makerere University yafa early 90s ndowooza kakati era Kasozi nga yagenda mu baproducer okutunda ennyimba kale Basudde nga yamanyi nti muyimba ennyimba ne muteekaawo ne muzannya ebivvulu nga tamanyiyo kantu kali nti teepu ate okwata ka teepu n'ofuna g'okaguza n'akuwa ssente kaakati Basudde bw'abitegeera byonna ebyo n'atandika okubeera nga yeekyangaani ne Kasozi n'okugendako bonna era ebweru era bagamba yo obutakkanya baatuuka eyeera baagula ebyuma era ye Kasozi yabigula mu mannya ge naye ate ssente zaali zaabwe bonna bagenda Germany eyo okugula ebintu naye nga Kasozi teyalina nnyo omutima mubi nti oba awalada Basudde oba kiki infacti n'olwo oluyimba Kazimba mu Lumuli si eyaluyiiya ani yayiiya olimba bamuyita Sekyoya tuddeko emabega Sekyoya oluyimba olwo Sekyoya yaluyiiya n'agamba Kasozi naawe mukole ki mukwateko sindikayo nawe muddemu olwo be bamubuusa bambi omusajja yakuvuma dda ennimiro abankuseere kati Sekyoya yali ategeka nnyo ebivvulu ng'abeera ku Nairo awo nja kumunoonyerezaako kaziwe Kapoya kyemmanya yali amumanyi nnyo Sekyoya yayiiya oluyimba olwo n'aluwa gundi n'aluwa Kasozi naye nga teyalina nnyo omutima mubi nti amwinako omutima omubi mpulira kati obutakkaanya bwe bwajja ne bubeerawo ne babanga ne beetandika okwesosola buli muntu atandika okukola ebibi ejjukira yasooka n'amuvuma Basudde n'avuma naye ng'ali mu guruupu eri kubanga wabanga tolina guruupu nti lukwata teepu olwo Basudde tannakola kabuladda tannaba gikola akyeseetinga akole kabuladda olina okusala amagezi olabe ng'okola guruupu yo kaakati awo ne bakola ki otandika biifo gena nga egejja Kasozi ajja alwala amwogerako kaakati agamba n'okugamba nze ngenze kanzirene mu kyalo ani agamba Basudde kanve Kampala omusajja akoze eki musajja mumazi anemeseza none kambe bane mweraba ngenze endongo kanjiveemu tetuyimba tetufuna kati olujjukira bakayimbira nalwo tebakyafuna bulungi bantu ku pride yabo
bagamba nabo era bazanyako ekivulu nga kigamba mbu ebiseera bali ku Pride Bat Valley bali ku Pride tebaberanga ku Bat Valley babadde mu Pride Bat Valley abakatole wama babe mukibi ya talent bano bona baberanga ku Pride nga nabo ebivulu bibasala abantu bachajja mu theater nabo ne bayiyaya okuva mu kubyemizannyo era bakolayo show ne bakola ki ne bagiraba abagasemu kafero yalinga nnyo entertainer kakati nabo beyambisa omukisa gw'abasudde ne kasozi embiranye bagyeyambisa mpulira bagyeyambisa tuletenkanya abasajja bano tubagatte tutandika okukola so kati otalo lwali mu kwegayirira basudde yenga ya sayininga empalana eri ku mutima kubanga era yene face omuntu nuliyanga takola ki basudde nga taseka musungu wavunga bera n'obubi bano byatugamba nange ndi mubi mpozi n'obubi n'obubi nakyeyambisiza ddala bano bamukonvinsinga batya nti sente n'obubi basudde nayiga n'obukodo bagamba nga agende waabweyo nga waliyo embaga n'agula kweti ye yabbiya n'agirinnyako kakati bano mukonvinsinga batetenkanya emirundi mingi omusisinkana e Kampala kwapera ndi awo mpulira bayita mu Niiki yatunda ennyimba bayita mu Kasajja bayita mwani Alusini teyali nnyo naye yalinga nnyo Bisegerwa oyo mpulira yalinga kyaliwe nnyo Bisegerwa oyo abeera amakage gaali Gindi taata wa banna Sofia Nantongo amakaga gali Bulenga aga Bisegerwa kakati batetenkanya basudde bamuwangula bagenda okuwulira nti yagenze wa kitaawe mpulira bawulira nti agenze wa kitaawe Alozio Matovu Joy bavugana Digi bamanya nti baba yasuze wa kitaawe ajja keero okuvaayo bagamba basimbula essaawa nga 10 ez'okumakya ne bavuga piki mpaka Bubondo Bobondo nga bagenda Matovu Joy yali akikwasaganya manyi musomesa mpulira ng'amuyitamu ng'akola ki ng'amubuulira laba tolagana na munno agenda kufa akulekere biki nga bw'omanyi bamunnyonnyola bye bagenda okukola tubagatte basooka ne babagattira twagala muyimbeyo teepu nga ziriko basudde kafeero Sebatta basudde kafeero Kasozi tuyambe ono Sebatta teyakirimu bo baali kumbira nyene ya Kasozi ne basudde nene bagattako kafeero ono era bakola teepu 2 yaliko Dunia Weraba gye basooka okukola wo yaye Dunia Weraba nze nkoze eki gye basooka ne baddamu nene basudde yayimba abakungubazi kakati muna ebyali ebubondo tewali abimanyi kati ebiseera bye wali era okyasala teepu teepu ezo katwogere kwesooka ya Mweraba Ngenze Dunia Weraba ani yasinga okutunza teepu eyo kati nkugambe nti ani kubanga abasajja bagiyimirako basatu Kasozi wakati basudde ebbali Kafeero ebbali bonna nga banyiridde Steve Ginera yagikola music eyo yamukola nga bamusitudde we bati Kasozi oluyimba lwa Kasozi lwe lwasookako basudde okukwaddiramu Baasi Dunia part 2 omuntu omuzibu okuyiga kyendi awo namukkiriza yayimba yakerebera mpolampola naye n'ayimba Kasozi agenda Kasozi naye ayimbiddeko Dunia naye olulala awo kagamba sijagamba nti ono yagitunda naye ndowooza amaanyi bagagatta n'abantu ne bafuna ekisa teepu yatambula nnyo kali kabadi kabakayimbira era bavaayo babakanyiza okukola teepu kwe kubatandisa n'ebivvulu babatandisa n'ebivvulu so bakubirana na kivuba nabatwala mu nakivubu ne babakozesa ne bativala bakubirawo ne babakozesa emirimu mingi mpaka Kasozi bwe yagenda nga akoowa nzijukira okulabako Kasozi ng'ayimbira ku mufaliso ku kitanda ng'ate nga bamujjanjaba Dr. Kasula yali amujjanjaba ku Ntebe Road awo nga bamuleeta okukola show n'ayimba mulagamba nkooye ne bamuzaayo ate ekyansanyusa n'ennyimba zino ez'effitina ze baayimbanga eno nga bakyakuubagana
era wali kusobazi yimba ku stage Kazimba mu Lumuli Kazimba mu tebaluyimba kati basude Kasozi yayimba Kasozi yayimba yo limba lumundozo dunia wera nena luye isolo lwali lumu lwamwe wa Sekyoya lwali lumu mfakite gayi na manyi ge Sekyoya yalumwandoza namupikapi omusajja akutta mudde namusudia kwati luyimba olujikira baluyimba yaluyimba olwa ekyuka ekyava mutamu Kafero yayimba mu party ye kati Kafero wayimba party basudali wali wabbali Kafero yerabira ekiddako amubuuza sirimu aluma mu bule bitalo je kati abuuza basudde ekiddako awo ne Kasozi nayimba mwawo munaye ne bakwatira ddala ne badda nenga omukwano ne guddamu ne gutinta kati boba ogerageranya waliwo ekibuzo kye njagala okubuuza ku Saala Birungi Saala Birungi Saala Birungi soko omutuweeko gwe kyomumanyiko ekibuzo kijje Saala Birungi Saala Birungi gwe twakazaako Namuleme ye Namuleme ndowooza lye erinnya lye tukitwalete ye Namuleme Saala Birungi asibuka Luweero naye nga yasulanga katwe kwole wudu yali mukyala nno w'amaanyi mujjukira bakyala abasookera ddala okukubira ddala endongo nga bagoyinza essolo ng'ali yekka ng'ayimba bwomu esebo bw'oba omugerageranya oyinza mumuzaako chance Nalubega endongo nga y'omu kubanga yagikuba oluyimba lwo lwasooka Kalo Nakimera Chance Nalubega ate Kalo Nakimera Kalo mumanyi naye w'omusujja ate Kalo yagattanga ne bandi naye ono yajja solo amala ayimbe njagala kaweesa njagala omwana oli siina mulala siina muki Saala Birungi amanyiddwa mukyala yaliwo ekimuganya kubeera femme lwakuba bambi teyazaala yabeera bw'omu bulamu bw'ensi ng'asula ku Hollywood awo nga mukwano gwange yampitanga ajja omperekereko wano Saala Birungi era ye ennyimba ze yaziguzanga Tubulo yaberanga mu paaka mpya yalina obuyumba obwasooka ennyimba era lumu yampako master n'enjimutwalire wa Tubulo eyo bategeeraganye ekitegeeza gwe ne Saala Birungi mwali bamukwano ate nga siri muyimbi naye olw'ekyalo kale ate nga ndaba oluusi mu bidongo oluusi tukola drive wanayimbira oluusi tumuyambako mpangisa ku microphone koroti mpaka gundi naye byagenda bigira ne tuulya Saala Birungi yali atya ng'omuntu yali mulungi nga munyumya nga muyiiya naye nga ayagala nnyo emirembe gye kubanga abayimbi abo nga bw'abatakoze era asiiba mu nju omwo naku ne luziba wano ku Hollywood olaba Hollywood naye opposite ennyumba yalingaawo naye nga mpangisa ng'abeeraawo naye nga mpangisa kati bwe yayimba music w'oyo ayimba music we bajja bayimba bagamba nti akwataganako ne basudde kyembadde ekibuuzo awo tubadde tudda mu ngeri y'omukwano okumutuuma Namuleme mu ngeri y'omukwano ekitegeeza oluyimba lw'abasudde Namuleme luli yali alutunuuliza tulutakinga ku Saala Birungi oyo Saala Birungi wawulirako ng'ayogera ku kintu ekyo Saala Birungi nawulirako ng'ayogera ku kintu ekyo ng'agamba neno osajja nno luno laika luvuma nze nenja luvuma ebinnya ebyo nensirika akati mbandi awo tutunda teepu tugenda okuya Saala Birungi yafulumizza teepu eriko Sande agadde nnyo mmanyire nali nkukuula binnyo naye omuntu nkulaba oluyimba lwe luli yalufulumya ne Tony Sengo yali producinga Tony Sengo yabeeranga ku Pride awo naye nga luliko ebigambo nali nkukuula binnyo toddangamu kummanyiira ate nga n'oli yayimba Namuleme bukyanga olokompoka tewankulira bulungi kambi kugambe nakwagala kuba siringi kagamba nga bomanya abayimbi ekituufu kyali nti baali beeyagaddeko naye ate tuwulirako ate Saala Birungi ate era yabeerako ne Kafeero wembadde era nkubuuza era gisiyafiire Maganja kubanga abantu bagamba mbu alabika yali mukwano gwe nga tewali ati awo kyenneebuuza oba engeri Kagundi no gye yali azze ku Hollywood wano nga ne Saala waabeera ate nga Saala yali mu muzigo oba Kafeero yayagala amuyamba amupiikinga wamutwale Maganja eyo Saala Birungi
wagenderwa Kafeero yali mulwadde olulwadde butandise omufunza tusubire nti wayinza okuba tewaliwo omukwano wayinza okuba tewaali naye nga omukwano guno ondowooza ogw'obuntu kubanga ate oluusi basaala abo baamalanga ne bakolako ne Kafeero saala birungi ng'agenze amaanyi gamuggwa bandi ya Aerostars egenze eggwawo jjukira yali ayambibwako Tone Ssengo afudde awo 26 Tone Ssengo afudde ng'ayambibwako bba bamuyitanga Matu baba yagenda eweero okuba n'afirigo teyadda kati saala birungi n'asigala nga ali yekka saala birungi yaliko omufumbo yabeeranga mu luumu ye naye nga ayinanga oyo Matu ng'alinganga boyfriend naye nga wankalakkalyo kinaatera osuuka okay kaakati katwogere ku Muzeeyi Ssebatta Muzeeyi Ssebatta bagamba yakuba abasinga bagamba ekitone kye kiyinza okuba kisukkulumako ku kya Basudde ku kya Kafeero Kasozi n'abayimbi abalala lwaki olowooza ye bamulekedde omukisa kati waali lwaki olowooza takyakuba ebiseera bye byaggwako tulowooze takyakuba omuntu akoowa etuganye omuntu ayinza okukoowa oba omuntu ayinza okuba gurawundi ng'alaba ebintu bikyuse kwa kati ennyimba n'abantu bennyini audience tekyalina budde bugenda kujja kuwuliriza ndonge eno olambulula okola ki audience ogiraba ennaku zino dakiika 8 oli kuluyimba kwati intro yokka yeekwata eddakiika 4 ayeyanjula nga yeeyanjula abeesunga wendigwa ekiribeerawo kati kankubuuza ekibuuzo kino era ngenda kuwa abantu 3 kuno Kasozi tumuggyeko Kafeero mpaayo oluyimba lumu lwogamba nti wadde Kafeero yayimba naye yayimba oluyimba luno wadde Basudde yayimba naye yayimba oluyimba luno Ssebatta yayimba oluyimba luno lumu ku buli muyimbi lwogamba nti luli exceptional oluyimba lulungi Basudde tujja muwanikira ku Baasi Dunia ekitundu ekisooka wano ekyokubiri kino engeri gye byalimu okunoonya mu mane wamulabanga jjukira bakamujja mu busungu naye Baasi Dunia luno olwasooka ng'ogyeko bino byonna mukyala Mugerwa biki Baasi Dunia olwamala gambe nti akabinja Uganda kali ku mbaawo zennyini bw'otunuulira kati ebiriwo Baasi Dunia mu butuufu so kuggwe oluyimba lwa Basudde olukyasinze ye Baasi Dunia ate olwa Kafeero ono ate Kafeero Walumbezaaya yatutengula kubanga yamuwanguza n'oba Golden Boy of Africa ebyala byonna bibeewo naye wawotawulira oluyimba lwa Walumbezaaya sitala nomala wiiki nga sinnaluwulira omubeera kizibu buli afudde lwe bakuba naye woba olwerabidde bw'osanga anoonya ssente z'amabugo akuba Walumbezaaya kituufu bw'osanga ekizindalo ky'oku kyalo nga kigenda okubika Walumbezaaya lwe lusooka bagamba lulinganga lwe yayimbira nti oba luyimbe bagamba emiranga gyalwegattamu bambi ne lubanga gyaluwa vibe ate Ssebatta alina bingi naye kale tusosowaze gwanga mujje okinzigye mukamwa tusosowaze gwanga mujje ono gwanga mujje luyimba lulungi gwanga mujje kati agenda album eyo yagenda nebako ka backup kanaba wanukaako gwanga mujje by the way gwanga mujje ndoza yeteepu yokka gye nali ndabye nga buli luyimba oluliko lusobola okukola omutwe buli luyimba oluliko lusobola okukola album kugamba lusobola okukola ekivvulu kubanga abantu ne bo bagamba mujje munaba wanuka bajja gubasinga gwanga mujje gubasinga ono gundi enjawulo y'abafumbo n'ogamba nti mujje mulala kituufu n'obagamba mujje mulabe enjawulo y'abafumbo bajja kujja misinde kale kwegamba Ssebatta tumuweeyo Kafeero tumuwe Walumbe Basudde tumuwe Baasi Dunia bisirikirwa no wamulabako ng'ali ne Kafeero bisirikirwa saamulabako mulabidde mutegeredde Namasuba wabadde abeera ebiseera bya Kafeero wano ku nnyumba gye baatu waneeno abadde abeera nnyo walinawo kusiteeraawo nga we yali asula ebiseera ebyo nga tannabagenda kuba ennyumba eri gye baatunda teyali amaduuka
yali kama duka kale ne basula nenga namulabiranga wa gundi awo wanamulabira namasuba nga asula nga abera yekka yesebo naye nga bwino gwemmanyi nti basinkana wakasiwukira nga bisikirwa agenze ku bibye ne Kafeero agenze ku bibye awe batandikira mukwano gwabwe Kamanyi Kafeero yali muntu wa yali mugasi muntu wa kunonya mikwano kubanga olaba yana bali bambi bali abasatu era babimuteekangamu okubegayirira okwegatta omanyi yalina pride eno yamuliko nnyo kyovala nti pride era yagatta omukwano gwabwe pride yagatta omukwano gwabwe be bakazi ba Kafeero be nalinda balabako n'omuzungu oyo naye twamulabako namulabanga nnyo ng'alinda Kafeero abanga kola program kusta omuzungu abeera mu mmotoka wabweru amulinze program eyo nja kunoonya ku Eh, program ya Kafeero so- bagitanga manyi ganje tujja kukwatagana n'abasita eriko manyi ganjegere musanyusa manyi ganjegere bwekito nga yeyita manyi ganjegere teyayitanga nti Paulo Kafeero ebyo Paulo Kafeero byalinga ku bipande bye naye nga ngeono nga gamba nze manyi ganjegere program yo musanyusa nakiri bwekito tujja kukwatagana n'abasita program eyo tujja jafunayo wakiri program tuwulire n'ebigambo byayogeranga mu tugigabaneko program n'abantu kubanga omuzungu yamuyambanga n'agimuteekerateekera Kafeero yakwatagana n'omuzungu ate n'eby'omuzungu omuzungu yamufuna na luvannyuma nga si byaliko kubanga yali yayidde oluyimba lw'omwana w'omuzungu naye omwana w'omuzungu bamuleeta atandise kukola bivulu era abapride abo be bamuleeta kiwanuuka beni Andrew Bannon Kibuuka be baleetera Kafeero omuzungu kati katwogereko ku bayimbi abalala nga Peterson Tusuubira Class Kawalya ebiseera bye simanyi nti oba waliwo saaliwo naye ebiseera ebyo mbijja ku mayinja ne kitange byanyumizanga tukwatagana oluusi n'ogenda ng'ogattagatta kubanga ennyimba zaabwe zonna zaaliwo ewaka naye nga ate Peterson namulabako Mutebi bwe yayimbira album bagiyita empaawo nasigaza kukwata mpaawo nakwesalira ku ndongo ebyokukyakala nabivaako ng'atandise okulwala Peterson namulaba kuba yafanga kyenda mugumu awo ebiseera we yafiira ng'akubira ku Aperandi nga mwagizi w'Express nga tuli bato Aperandi ogiraba yali y'amabanda kati Peterson sawa nga 10 mbawa yalinga naye nga muyisa amaaso mu mabanda omwo nimulengera ekifaayo Peterson Kawalya mwinako oluganda naye Kawalya saamulabako Eclass omulinako oluganda Eclass Kawalya mwannyina wa mama wange ddala abakojjange banseenene era gye tusibukeyo tugenda naye saamulabako mpulira buwulizi ninayo bifaananyi ate nakula ne taata nga mama yava mu maka mwannyina wa Kawalya naye gyali mwannyina wa Kawalya oyo abeera Luweero eyo abikunyumiza bantu bonna yabandaga bukulu Joanita kati okubirako Joanita noyogera naye Kawalya ne bamanya nti nomanya bamu ku baali basajja ab'amaloboozi naye nga nze omudongo yantwala mu biseera ebyo gwempulira ennyimba ze ezinsika nengabanga bwendabanga kamiliyoni Peterson Mutebi oyo Mutebi yakulya nnyo okusinga ku bayimbi abaaliwo yakuba nnyo yakuba ennyimba nnyingi ate yakuba nnyo embaga yalina abayimbi bangi gurupu yenge erimu abayimbi bangi ng'abeera Kavule era n'amaka gaabwe weegali in fact ne mutabani we bamuyita Kirifu Mutebi Kirifu tukwatagana alina bandi gy'akolamu ntulemu emirimu Mutebi yayimba nnyo yalina abayimbi bangi waliwo omuyimbi gwe bayita Mukasa Fred Mukasa ye yali olaba Kafeero Paulo kati yakubiranga Kafeero solo Fred Mukasa erinnya ndiwulira Mukasa oyo Kafeero yamuyimba nako bayomba ne Kafeero Fred Mukasa oyo yava mu Peterson Mutebi bayomba ne Kafeero Fred Mukasa agaana okuddamu okukubira Kafeero gita baagaana okubira Kafeero gita Kafeero amwegayirira Fred Mukasa oyo n'oluyimba lwe bayita fiina ye muwalanze gwenjagala lwali lulwe mu Peterson Peterson ennyimba abamu baawandikanga ne bamuwa nga bomanyi baboosi b'ebibiina Mukasa oyo yali influence nnyo ng'akuba solo nnungi era Kafeero ate nga era yali asibuka eyo kiki ekibayombya Fred Mukasa ne Kafeero tetwamanya sente oluusi Kafeero n'amukubamu oluyimba ki yali amanyi okupanga
Kati emiziki gintiisa Mukasa gwo wali omanyi okupanga. Okay, nkutegedde. Oluyimba olwo yali yeegayirira. Yamwegayirira mu buntu Mukasa n'agaana. Naga kamukubira oluyimba akomewo. Yamala bwe yakuba oluyimba olwo. Wuliriza munaakugamba. Oluyimba olwo original lulina nannyiniro Kafeero yalooza mbooza. Kati ndooza nadduka najja n'agatta Mukasa waate. Lulina nannyiniro. Yes, yalooza. Mpozi nga yalwozaamu lwava mu luyimba. Nenga kituufu aleka yalukubira Mukasa oyo. Era baluleetera Mukasa n'amugamba musajja yakwegayiridde oganye yayimbye n'oluyimba. Era yamugamba Mukasa gwo wali omanyi okupanga. Kati mukingwa muki. Solo gwo wali ogimanyi. Mukasa jangu tukole. Wuliriza munaakugamba. Yaddayo naye nga amaanyi gamuwedde. Ng'agenza alwala yaddayo bwe yawulira oluyimba ng'amudaagira yaddayo n'amugamba byayagala. Wayita akaseera bambi Mukasa n'akola ki? Okay. Mukama wange ndowooza tetugenda kusukka wano. Essewo. Weebale nnyo akadde k'otuwadde. Essewo. Batuyita emboozi tebankadde. Essewo. Tuli ku mitimbagano okwo. Essewo. Tuli ku TikTok, tuli ku Facebook, tuli ku X, tuli ku YouTube. Essewo. Mitimbagano okwo. Essewo. Kati baako obubaka bw'osibuza abantu oba webaba akatalekeka nako kabagambe Mukama wange. Essewo. Ekintu kyokola mboozi tebankadde kirungi. Essewo. Tulina okuwulira abantu ebintu bino gye byava. Kubakuŋŋaanyiza bwino. Ate n'okumanya music abaddewo. Music ajja kubeerawo. Music tewali kipya. Essewo. Kati kiri kyogambyeko nti nno oluyimba ogundi alina mwe yalwoza. Ebyo namala ne mbivaako sikyabikaayanako. Kuba nabikaayanako omuyimbi n'ambuuza nalina kazibu n'aŋŋamba kaakati amapeesa ga keyboard geegamu. Kati nze oyagala nteeka amapeesa amalala nga ŋŋenda okukuba. Kuba agago lwaki okuba agoole. Ate kati gwe gajjeewo. Amapeesa gajjeewo. Kale mboozi tebankadde weebale. Naye nga twagala ebintu bino ebikadde babituleetere. Kati nga nze ndikodinga amayinja ago nzijjako ennyimba. N'ennyimba ne nzikuteera ku flash ku mayinja. Bw'oba olina amayinja ngagula tuganoonya. Twagala ebintu ebikadde babireete. Noonya Chicago. Amayinja mugaleete. Kati osangibwa wa ssebo bw'aba alina amayinja ge? Kati bw'aba alina amayinja nsangibwa ku Cooper Motors. Ssebo. Cooper Motors obuuza Chicago. Ennamba yange ey'essimu oba nsobola oggikuwa. Gibawe. Eri 704. Ssebo. 94 34 71. Oba olina teepu zo nga zaalemera ng'ozaagala zidde ku flash nzikopaddeeke weera ebyuma weebiri. Tunaddamu emboozi nga bwe tebankadde tomanya. Kale mwebale okutugoberera bannange oyo abadde muzeeyi Chicago mubeere bulungi mweraba.